bwe ruti mu 1892 Ssekabaka wa Ethiopia Haile Selassie ow'oluberyeberye yazaalibwa. Minutes after they took I from the bottomless pit. Ono yazaalibwa omwami Makonnen Wolde Mikael n'omukyala Yesimbet Ali. By the end of the Almighty, we forward in this. Haile Selassie ye Ssekabaka wa Ethiopia eyasembayo era nga bannansi b'eggwanga eryo bamujjukirako bingi wamu n'Afirika yonna. These songs of freedom. Yayagalwa nnyo abantu b'ensi ye bwe yagoba okusosola mu madiini mu ggwanga lyonna. Redemption songs. Redemption songs. Ono yafuna ettutumu mu nsi yonna bwe yalwanyisa Abayitale mu lutalo lwa Italo Ethiopian Crisis olwokubiri. Wadde nga baamuwangula, Haile teyasuulayo gwa naggamba era nga Abayitale baafuga Ethiopia okumala emyaka 5 gyokka n'addamu n'abagoba n'eddiza ensi ye. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Abayitale beeyongera okukola obulumbaganyi ku Ethiopia omwalina okubakuba omukka ogw'obutwa ogwayitibwanga mustard gas ogwatta bannansi ba Ethiopia bawerako. Redemption songs. Ssekabaka Haile teyaweera bw'atyo yaloopa ebikola by'eggwanga lya Itale mu mukago gw'amawanga gonna mu biseera ebyo ogwali guyitibwa League of Nations ku ngeri Itale gye yali etulugunyaamu abantu be. Ono yakola kinene okugoba enfuga y'Abakyeruppe mu Ethiopia bwe yalagira amasomero gonna obutasomesa mu nnimi nnyaanyimbe wabula gasomese mu lwabwe oluyitibwa Amharic era n'agoba ennimi endala mu Ethiopia ezitaali nzaaliranwa. Teyakoma okwo, Haile Selassie yayamba amawanga ga Afirika amalala okulwanyisa enfuga y'Abakyeruppe era bwe gatyo ne gafuna obwetwaze. Haile Selassie ow'oluberyeberye yafa nga 27 mu mwaka gwa 1975 ku myaka 83 oluvannyuma lw'obukulembeze bwe okuwambibwa abamu ku bannansi ba Ethiopia abaafuna obuwagizi n'obuyambi okuva mu bazungu. Redemption songs, all I ever had. Ono ajjukirwa nnyo mu ggwanga olw'okubeera mukwano gwa Ssekabaka Sir Edward Walugembe Muteesa owookubiri. Lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.